nze nalinga mbuze era nga nkomye nze nalinga mbuze ng'omubi omwerere bwe nali nga sisobola kwewonya zeka Mukama n'owaayo omwana wo yeka Yesu ajja nfiirire omuntu obuntu kyalinga tekisoboka era nze nalinga sikisobola olaba ne bamalayika beeraba kitya naye Katonda nafuuka omuntu oyo nayambala omubiri anje asasula eriri ebbanja lyange eryali eddene yebazibwe Yesu Kristo oyo eyasasula omutango gwonna lubeerera emirembe gyonna walina ensonga bwe wanonda nga maze okubula byonna byonna wabimanya walina ensonga bwe wampitanga maze okugwa n'okumubiri gange walina ensonga bwe wanonda nga maze okubula byonna byonna wabimanya walina ensonga bwe wampitanga maze okugwa n'okumubiri gange kankole byonna awatali kwemulugunya kankole byonna awatali mpaka nditabazeyo mu nsi wakati mu mulembo gwa kyama guno kanfube ennembe nange okubako ebbala kankole byonna ntukule mu maaso g'osebo yanaza n'omusaayi gunze neme kukuswaza walina ensonga bwe wanonda nga maze okubula byonna byonna wabimanya walina ensonga bwe wampitanga maze okugwa n'okumubiri gange walina ensonga bwe wanonda nga maze okubula byonna byonna wabimanya walina ensonga bwe wampitanga maze okugwa n'okumubiri gange olutunda ensi eno naye olw'ekisa kyoba kaloboozi nyimba ng'enyonza naye saalina nyumba zino bangalo naye mama oba mamotoka gali yagebeeyi mama naye abange taata yegwe yanonda wabimanya Mukama munange wategeera endowooza yange nze wamanya omutima gwange Yesu wanonda uko wabimanya ebyange Yesu wanonda wabimanya ssebo taata yegwe yanonda wabimanya Mukama munange wategeera endowooza yange nze wamanya omutima gwange Yesu wanonda uko wabimanya ebyange Yesu wanonda wabimanya ssebo